Katonda yatuma omusajja bamuyita Jona. Yamugamba eno message njagala ogitwale ku kyalo tawuni bagiyita Nineve. Genda gy'oba ogitwala message eno. Obagamba abantu bakole bwe bati ne bwe bati babeeko bye bakola okwenenya. Jona bamugamba kugenda eno, yagenda eno. Jona n'alinnya eryato. Bw'alinnya eryato, olw'okubanga Katonda yali ayina gy'ayagala message egende, naye nga gwagiwadde message ate agenze eri, Katonda yalemesa eryato lino okugenda. Era n'asindika storm, n'asindika embuyaga, n'asindika amayengo, ne biremesa eryato okugenda. Abasajja abali mu kulwaninga eryato ne bagala leero kiki ekiriwo, ne beenoonya beeyambe, ne bawulira ng'ebintu biganye, ne bagamba. Kati buli omu atandika okusaba Katonda we, kuba tugenda fiira ku nnyanja. Omugoba w'eryato aba atambula eyo eryato alikebera eyo wansi, mumanye engeri gye bazimba ezo ships, alikebera eyo wansi, asanga Jona ye alina mutulo. Amugamba naye gwe gayiga oli fala nabaki, eryato amazzi gagenda kututta, gwe weebase bwebasi, ng'ate tugee buli omu asabe Katonda we tuwone kubanga tugezezzaako bwe kimu kiganye. Jona n'abagamba nti wabula amazima gali nti Katonda waliwo gye yantumye naye si gye nalaze. Era eryato lino ndiriko, olw'okuba ndiriko kyova olaba tufunye obuzibu ku lyato tetulina gye tulaga. Abasajja baalina okukwata Jona bamukasuka ave ku lyato embeera etereere. Era baamukwata ne bamukasuka mu mazzi, embeera n'eryoka etereera. Ndi mu kukugirayo story ez'abantu bwe bapaatinga ways n'abalala. Nti osobola okubeera n'omuntu akwetoolodde, oli naye naye ng'olina okumukwata omusuuleyo mu mazzi, embeera eno gy'olimu eryoka etereere. Bwe gamba okusuula mazzi olw'okuba oli ku Burj Khalifa sitegeeza omudrawning afe. Osobola okumudistansinga n'avaawo n'omuyimiriza, nga bw'olaba nti mission ya Katonda bwe yalaba ng'eganye mu Eden, Adamu n'amusuula mu mazzi n'amugoba mu Eden. Kati kiri gy'oli, nze message maze ogikuwa.